has been paying Seth's bills? So what is your friend saying? Seth has Bruno twogera amazima. Vanessa, Seth okulwala kwe Bruno soko bulirize. Seth okulwala kwe Seth talya tanywa tayambala kankubuzeeko. Ono omusajja mubuuze nakajemirundi meka ewo Alton nekugamba kuluno sina sente mbuliza omulinzo mbuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. And he knows that. He knows. Bruno silika mama ngayogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama wa Vanessa. Mukadde. Wangi. Kuliriza. Anyway, nze simanyi eno. Bano basaze obisubitira mu media, but it's okay. Tekyabadde kirungi kye baakoze ate wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa ate terufuuka lutalo omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana nze kuba twali magano communicating naye ne mugamba kati manyi kye tugenda okukola kakukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye maama ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era y'ensonga lwaki Vanessa okubeera bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka nembima amazzi nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunulira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera nze kyenjagala kiri kimu bwemuba musazeewo kyamusaayi akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako dokita mukwano gwe gwalabeera negwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results ekyo kati tukiveeko Bruno nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukuzizza seefi mwana wange ate nawe sibuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera mbadde nze sina kyeŋŋambye just kyemamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki agyeko omwana sample tannagaana era nange wendi wano eno omwana bwe baba bamuggyako sample zibazitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeera wejjidde mukadde actually mbadde nga nze nkubira muganda wange simu buli kanaku nga mugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status ku ki bali baganda bange wodda ku status noyagala bajera kubeera hard because ntutteko step Vanessa yoteri yali amugambe kusasula simanyi mirundi gyeyakasasula ng'atwalidde Alton oyo omwana Alton oyo mutuuzi omubuuze sente meka n'ogusembeyo wano nze yagamba Alton janja omwana ompeereza ebbiiro kati nze gwagamba atali responsible asasula bbiiru z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjaba omwana wa Alton si kwalayisi okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno okulaga nti n'oli taata w'omwana tekitegeeza nti n'omwana alina kubeera nga mulwadde omwana alina ebintu ebirala byeyeetaagisa nze sikyogera kino kyoba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala sente zo nze siryanga ku sente zo recording odiyo tugirina wano twagisevinga sisita nga agirina va kwene gundi
ntadde nkusaba akkirize dokita akole tesiti eyo tannagaana era twakkiriza dda naawe ne dokita wuyo waali ne muganda wange waali tewali buzibu akkirize dokita akole tesiti akkirize era kuba abadde taliiwo ne muyita najja badde nsaba mukadde badde nsaba ekyo kiba kiwedde then step eddako tugenda girirako ffenna nze gwe newe Vanessa tewali buzibu akkirize dokita ajjeko omwana saama waali wano omwana sampo bagenda zimujjako nyanziza kati ebisigale bigenda biranga tucommunicatinga naye bino ebirala temwerangira kuba ajjukira mwina abaana mwenna newankubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana Vanessa oyo yatuma abo bakwano be gwe Bruno nga mutumye abo bakwano be Bruno nga mutumye even your friend Bob Benson called me nga bonna banjagalamu information bonna sina gwe nakuteko n'omusinga nayagala tumesa I would have done it oli bwamuvumye nakuddamu bibye Vanessa yalemedde okontrolinga mukwano Wanje? No, we are still like talking, but in general like singer, osobola okwogera nako naye. Yes, Vanessa, how are you? Fair, how are you? Ekisokera ddala nakugamba okulekerawo okwogera n'abaana abali useless like that guy, your friend is very useless. You see what he has done? People are now using your pictures. Bakuli mukuvuma bakuvuula. Nze ne banvuma nze bulamu bwange nze bazze banvuma. It's my life. You give very useless people power. For example, what auntie Obayani was going to Grace. Are you internet making a nonsense out of herself? Just embarrassing you. Have you read what your sister's written about me? No, I don't even know how your saga came about you and that guy. And I don't know how you people are dragging me in all this. Because it's for the best of the kid. Just put the out on our latest Omwana. Sisobola mugana, but you and me have trust issues. Sisobola gana. Alton Kolachi, DNA. You know I've been asking it for you for ages. What is the problem, basically? The problem is you are worried that you may tamper with the results. Me? Yes. Tamper with the results. If Anthony, I get a call results says those things. I can't even do anything with tamper. How do I tamper with results? How? If these results come back different, Don't tell your sister please to stop talking about me being a gold digger stuff. I don't think my sister talked about you being a gold digger. Can I send you the screenshot? She just told that girl, that woman who is whatever your auntie, to tell, because she said I should close my eyes, I should not stop having unprotected sex. I said also tell Vanessa the next time she has sex, it should be protected because she will get pregnant. That's what she said. Exactly, I was there, Mongoli was there. My family has been respectful of you, and you know that my sister even met you. Let's not even go there. Did you meet my sister? Haven't you been talking to my sister? It's the same. Talking to your sister is like talking to you. Yakarala nindemeka okuvanze nawe weka. Mami sisobola kwajunga ne Bruno, I'm used to him. I'm not arguing, I'm trying to get a solution. Don't argue. Nse wali mpulire kono gainga muddamu. Auntie Nedda, Vanessa, it's very simple. Just let the guy do the test. I'm going to give him my blood. He runs the test. We settle this and for all because it's for the best of the kid and everything. But you need to inform your friends, especially Keith. Keith is here. You inform him. What? Bruno, how are you? Keith. How are you? I don't know you. I know. Because me, I know Vanessa. Good. I know. Listen. Because I know even probably right now you're recording me, which you want to take back to social media. No, I don't do that shit. China man has a kid on social media, and I can try even when you use anything. I didn't want to get to know about it, so it's okay. It's up to you. Yeah. So if you think that you will use social media again, will not help just them living the kid's life,
you're affecting Vanessa. If you see how people are presenting Vanessa, they're actually digging deep into her other pictures. I know. I've been told by my team that you're saying you have my nudes. Keith, I don't care if you have my nudes. Post if you want. I don't do that. I shared pictures with Vanessa, and she also shared pictures with me. And I've never used anything against her. But if that's the battle you people want to fight, it is also okay. Please exclude me from your things. Waba tusazeewo kwogera ku bya mwana twogere ku bya mwana. Bruno, Ekyo ekyokupulira bottom. Bruno, it's not about... It's because your friend started this. Because ebyemmwe simanyi na gye byavudde Bruno. Alton we yatuto soko osirike. Vanessa, nze nkubye kwogera naawe n'ompa Keith. So I want to address him and I want to let him know there is nothing he can use against him. Even if he does, you get. Bruno, I think on my, maybe anyway, you will deleted. have likes for 1 week. Listen, and you know how you're gonna be. They'll move on. But do you know what you're doing to Sith? Do you know what you're doing to Vanessa? Bruno. Do you know what you've just done to Vanessa? Bruno. If you really care about Vanessa like you say, do you know what you've done to Vanessa? Bruno, let's get the I've DNA. seen much people writing about Vanessa. I've seen. The people have always insulted me. I don't care. People have called me things. I don't care. The thing but is, do you know what you've done to Vanessa? I'm seeing and I'm still seeing. Do you know how long Vanessa has avoided media? Do you know how long? I've been with her all the time. You is a caring friend. Do you know how long Vanessa has avoided media? I've been seeing it. Why are you being a spokesperson to Vanessa? Do you know what you've done to her life? And what have you been doing to her life? Everywhere on TikTok, everyone's abusing. They are talking this about Vanessa, this, posting her body shaming her. Is that what you wanted? Is that what you wanted? And what did you do to the kid? We are not talking about. I do not want to argue about Vanessa. I am on the side of the kid. The issue is about taking care of the kid. Did she tell you, Vanessa? Didn't I give you my sister's number? Omwana. Vanessa byakatana bakola abantu b'ebibamwogera kwe bamukumako. Because but what do I know obulamu mukadde? Nange n'ebifaananyi byange nga nzigyeko essaati tugavutta. Vanessa n'ebifaananyi bye nga nzirira okumbwe. Abantu babikutte. Sikiwaati oyo mukwano gwe kyabadde ayagala okukozesa mukwano gwe. Awoza anoonyeza justice. Tolina justice gy'onoonyeza siiti saawa eno mukyasiza ku social media. Tolina justice gy'onoonyeza. Kyolaba omukadde bw'ensalawo ne mugamba nti akatwende bandadde ku social media. Akati bw'ensalawo ne ngamba nti nsigadde nga bwende era kyagenda okukola omulenzi. Talina. So talina justice gy'anoonyeza eri mwana. Okuggyako alabisizza Vanessa n'omwana. Nze okundabisa nze tosobola kundabisa. Tosobola. Ekyo alina okumanya nze obulamu bwange. Tubibadde mbiri si bwe busozi okujjukirako. Bajja kunjogerako badde ku muntu omulala enkya. Let me show you. So from here we're going to Where is it? So we go because we need to wait for the Chandra, that's where we're going. Ate nga bannayuganda nze mbamanyi ekyo bagenda kibeerako bakiveeko kintu kyabuno batuleke nze naani so njagala lowooza emirundi egyo bannaye ebintu mubeere bitono mujjukire nti katonda gyali omwana ono ye yabawa omwana ono kimba mwaka mulamba olowooza banayuganda balabira kwekyo bajja kivaako naye nze kyenjagala kiri kimu gamba oyo omulenzi kasawo ali awo alekerawo okwagala okufunira likes ku Vanessa if abadde akyalina